Okay, nkwaniriza nnyo weewale kutulaba oli otya Sseruganda nnyabo ne ssebo muli mutya Big Bro Jamal ge mannya naye nga mbabuuzaako weewale kusubscribinga weewale kutugoberera bannaaye mukyalo ono finally avuddeyo nayeeyogerako kubanga bintu bingi ebizze bibeerawo nga bimwogerwako mu ngeri emu oba endala. Olunaku lw'eggulo yavuddeyo n'agenda ku social media platforms ze n'abaako ne byayogera naye ng'ajjawo kiri ekintu ekyokumugamba nga bibadde bibungeesebwa mbu Diana Nabatanzi yakweka abaana oba yakwata mu kizigo. Naye abaana ba social media muyina wolokoso atabayamba mpozi nange ndi wa social media naye ng'agana amawulire gembawa ng'ajjira ddala ku soosi ekyo boyina omumanya. Kale webityo bitambudde. Diana Nabatanzi gwe njogerako muweereza wa ku mpewo mukozi wa BBS Telefina ey'Obwakabaka bwa Buganda. BBS eyo nno ey'Obwakabaka bwa Buganda yasinga oba okutabula Gashumba n'alyoka alumbagana ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga. Kale ebyo kambiveeko naye ndi ku Diana Nabatanzi. Diana Nabatanzi abaana bamulumbaganye nga bwe yakweka abaana nga bwe yakwata mu kizigo nga bwe dododododdo ebigambo bibadde bingi nnyo naye yavuddeyo yavaayo n'abaako ne byayogera ennaku z'omwezi zaali 25 olunaku lwabadde lwaggulu omwezi gwa kutaano n'abaako ne byannyonnyola n'agamba nti bannange nze gwe mulaba wano nze nsinga okwagala abaana njagala nnyo abaana era tewali nsonga lwaki nkola ekintu ng'ekyo okitegeera. Kale ebintu bizze bibeerawo nga bingi nnyo naye abali tayogera nnyo naye this time around yavuddeyo n'abaako ne byayogera ku social media platforms ze kwagamba n'ajjawo kiri ekibadde kibumbengesebwa. Omanyi oyo munnamawulire munnaffe kakati abamu abali eyo nga mukola bukozi lugambo nga kwagamba temusooka kugoberera nti yabyogedde tannabyogera okitegeera. Era yavuddeyo n'agamba clarification. I can never hide kids if I had any. I believe kids are a blessing and a blessing should be used to bless others. Diana Nabatanzi. I love children, kids with all my heart. It's one of the things I have dreamed of since my childhood. If I had a child or children, never in my life would I hide it at any point in my life. I don't think I would post them all over social media, but at least I would be proud to mention that I'm a parent. Oyo ye Diana Nabatanzi. Ebimu ku bye yatangazizaamu okuva ku social media platforms ze era okujjawo kiri ekintu kimubadde mumuteekako okitegeera. Yazze wansi ne yeebaza sister we gwe bayita Big n'agamba thank you my sister Big for blessing our family with the 2 beautiful kids. Okubalaga nti Diana Nabatanzi ayina omukwano gw'abaana era teyeegaananga kuzaala teyeekweka tayinza kuba n'abaana nayeekweka nakyo okitegeera. Wabula ayina atika akantu ke yataddewo ng'ali questinga ba YouTuber. Mumanyi ba YouTuber muyina nnyo wolokoso mugenda ne muwoze omuntu wayogedde naye one on one naye nga tonnayogerako naye toyina ky'omanyi social media bwetyo bweri. Naye yagambye request to the YouTubers who do self-made interviews pretending that you've had a one-on-one with someone you are doing the interview about. I understand you need content, but at least be honest and mention you didn't get a chance to interview the person. At least gezaako okulaga gwe YouTuber kiringa nze era mbagamba nti bannaaye ekikwatagana n'ekya interview omuntu we muba nga tetumulabye oba omuntu nga tumulabye
bwe tuba tumulabye era tuba tumulabye tuba tumulabye nkugamba oyo sinnamulaba naye nja muleeta bw'anaabakkiriza nja kumuleeta awo enkoma sitera kwongerako nnyo. Kale Diana Nabatanzi yavuddeyo n'agezaako okunnyonnyola ebintu ng'agezaako okuklarifyinga n'agezaako okubitangaaza okutulaga ekituufu ekiriwo n'agamba yes nze sobola kwegaana abaana mikisa egiva eri Mukama Katonda. So kyova olaba nti ebibadde bibungeesebwa era nga byogerwa nga Diana Nabatanzi bwe yegaana abaana bwe yakweka abaana n'akola atya bibadde bingi ebizze byogerwa. Ebimu ku post ezimu byotasomye byotawulidde byebyo nga wobirabaawo byeyagezezzaako okuba nga akola ki nga annyonnyola okubeera nga ajjawo ekintu kiri ekyokuba nti yeegaana abaana oba nga abakweka nga bwe kunnyonnyodde mukyala Muganda era mukozi wa ku TV ow'okumpewo aweereza program kiri kitya eya BBS Telefina buli lunaku. Kale ate nga muzannyi wa mizannyo ebinnauganda ku platforms ez'enjawulo naye nga muzannyi wa mizannyo ebinnauganda era nga mukyala w'amaanyi nnyo by the way be bamu ku bakyala ate abanyumira ennyo naddala ng'ayimiridde mu kamera ng'ayogera. She is so beautiful. Mulungi nnyo naddala ng'ayogera naddala ng'annyonnyola ekintu kwegamba olaba ng'ajja mu entertainment yaffe ekintu kye tulimu kye tuvuga olabye ddala nga Diana Nabatanzi ali she is fit for that. So finally she speaks out and okulaga kiki ekiriwo okusinga we tunamugwetekako ebigambo ate nga tebiriiyo okitegeera. Kale byebyo ebife wa Diana Nabatanzi temuddamu mukonjera bigambo temuddamu kuwonooza oba kugira n'ebino ebibeera ku social media tebibawugula bw'oba olina kyolabye ekyo omukyala avuddeyo n'akitangaza bulungi nti tasobola ng'omukyala yenna bayira waba ayagala kubeera n'abaana ayagala okubeerako n'omwana sisuulirayo omukyala asobola kuvaayo n'akweka abaana be. I don't think so to me. Kati nekisanga ng'oyo omukyala asomyeko mubugumyeko muyivu mukyala wa mu bantu she is a public figure nti omusongako omanya nti Diana Nabatanzi kale tasobola kuddaawo ate n'akweka baana okitegeera. Instead wakiri ate awo abeera muntu omulala gwe mwandiyogeddeko nti akwesa abaana akoze ABCD akoze bwati ne bwati akoze bwati ne bwati. Byebyo ebifa ate mu Buganda kubanga eyo Buganda ate muzaana wa Kabaka aweereza wali mu Lubiri Emmengo kitegeeza nti mu buli ngeri yonna tuba tulina okumuwuliriza ebintu byayogedde. Mbagala nnyo weebale kuwuliriza weebale kutulaba Big Brother Uganda gwe nnyongerako eddaala buli lunaku ogenda onnyongerako eddaala mu ngeri emu oba endala. Mukama Katonda yasinga okumanya kiki kimutuufu kyoyagala kyabaakuwa kuba olaba ompadde obudde n'ompuliriza kikulu. Weyongera okunaaba mu ngalo kubanga COVID akyaliyo ekyo kisenyiga kikyaliyo newankubadde baatutadde nti tutambulemu kabadde batatambula badde bakola ki COVID akyaliyo okunaaba mu ngalo weewala okubeera ng'olina n'abantu osobola okubeera nga ate obeera omu ku abo abambala engule ku lunaku luli nga ekirwadde kino kigenze. Dadia's Preschool bali Bunnamwaya be basinga okusomesa abaana abato emijiji emito. Dadia's Preschool e Bunnamwaya ku Ntebe Road bw'otuuka ku roundabout Ezana kwata oluguudo erudde Nnyanama. Bw'oba otuuse ku Freedom City oluguudo lukkirira ku Pida ogende boti kipande lojja kiraba nga kikulagirira nti Dadia's Preschool bali Bunnamwaya. Bali awo nga wakava ku Movit noddawo waggulu awo webali wokawoka. So buli kimu kikwate bulungi omanye nti nno ogenda kusomesa omwana buli kimu ate kitambule bulungi nnyo. Big Roger Mwaluga emanya osi abeera mufumbiro nga afumba ye producer. Mbagala nnyo olw'ensonga nti nammwe munjagala nnyo. Subscribinga osobola okuba nga ofollowinga buli kimu kyenteekayo teweerabira. Tulina sister channel yaffe eyitibwa Public Media. Public Media egenda kubeera ekwatagana ebintu ebiteekeddwateekeddwako nga bw'olaba TV yo gwe waka
public media kutekeddwako erimu entertainment ina programs ez'enjawulo, ina entertainment, ina politics, social life, ina ebintu ebyenjawulo. Naye nga tetuli Uganda wokka, wabula tuli okwetooloola ensi yonna. Wamanyi otya Gaddafi yafa atya? Saddam Hussein yafa alina abaana bameka? Ebintu ebyenjawulo by'ogenda okutegeera by'otamanyi era by'obadde tomanyi. Olowooza Milton Obote we yafiira yafiira wa, kiki ekyamutta? Ebintu ebiri deep ebikukwatako gwe, kuba manyi bw'okwatidde essimu n'ogenda ku YouTube osobola okumanya nti kino ky'oyagala, kino ky'oyagala. So this time around nkuleetedde public media ng'eyogera ku bintu ebyenjawulo okwetooloola ensi yonna, ebifa mu nsi ez'enjawulo. Kale tubeere bakkakkamu, wabula ojja ginoonya. Nja kugamba nti kati njitadde, otandika okusubscribing, otandika okugifollowinga, ojja kugyagala. Naawe ate alabye Big Brother Uganda, yongera okugyagala, buli kimu kijja bakitutambulira bulungi. Bw'oyagala okulanga naffe nga nkuyiseemuko akatonotono, era nnoonya oba si kyo, genda ku 97.7 Record FM esangibwa wali kwa Mam House oguze manager Jamal. Kijja kisobola okukola ate nga tulangira ssente ntono ddala. Mukama Katonda abankuumire, atakuumira mpeera, mweyongere okutwagala. Peace.